ku ddungu kuno bweyagala olaba emitima gy'abantu leka akalimu kobadde olina kakuggweeko buli muntu yenna abadde akubongako n'abanyumi obunyumya nawe tojja kuddamu balaba anti onoonya mulimu so muganda wange kuuma omulimu gwo omulimu gw'okukwate ng'ekyakabi naawe bennyini gwe olabanga bakyali oba bakuteerako message buli kanaku omulimu ogwo egunaggwako oyo gunakeera ku makya nga tolina kiddako n'omukazi gw'olina mu bed space oba alina gw'olina ne Dubai nga tolina mulimu ajja gwambala so musajja munnange kuuma omulimu nawe omukyala bajja kuwanya ekitiibwa ng'okeera n'ogenda n'okola naye oba tolina kyokola emboozi etandikira mu nnyini bwe musulawo takyakola omulaba asiba yeebasa ebintu ng'ebyo bijja kufrustratinga oyinza n'okumaliriza nga weeruzinze abantu abasinga balemererwa abasinga ne bagala badda Kampala so ekisinga kimukuuma omulimu osobole okuba nga wano mu Dubai naawe oyogera naye onaaba tolina mulimu bajja kwogerako bajja kugeja olya ngaolamu bukutani so omulimu gwe ekitiibwa gukuume nnyo naye guba mubi wantu wali mulimu gulyawo nti bulungi fenna tupambana